olwaliro ngenda batwala ku kulowooza Uganda gyevudde wetuli ne gye tusuubira gye twagala gye twandyagadde obeeramu tukole decision mwaba SFC jonna baleetedde security alert muli mu biseera eby'okusalawo either obulamu bwammwe mubuleke busaanewo oba mukole decision eri eggwanga lyammwe eri abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Mwaba SFC jonna baleetedde security alert muli mu biseera eby'okusalawo either obulamu bwammwe mubuleke busaanewo oba mukole decision eri eggwanga lyammwe eri abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Mwe abaana bammwe banaakoma ddi okukaaba. UPDF abaana bammwe balikoma ddi okwegomba. Wiiki ewedde nabagamba omanyi njogera ebintu olumu ne muwuza nti nonsaaga. Waliwo wa UPDF omu ali ku ddala lya meeja alina abaana babiri bamusaba ssente za tuwa abaana bamukula ne bamugamba dadi tuwa emitwalo 12 emitwalo 6 Meja n'atunula left right and center nga tewali wagenda kujja mitwalo 12 ejja tuwa y'abaana be. Nankubira good enough nali nzirinawo yampana namba ya ssomero nangamba nkwegayidde saagala sitaani ankeme ndye ssente ezo ziteke ku namba y'essomero enamba yaabwe y'essomero gimpe bw'omala ogiteekako ompereze screenshot nze mbakubire mbabuulire nti nkoze eki ssente nzitaddeko. Meja talina wajja mitwalo 12. Kati tuve mu ebyo tukole decision nga tugikola olw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Abamu ku ffe Museveni atuliiridde olwaleero ne bwe tuwangula Museveni leero n'empangaala emyaka emirala 8 okuva kati nenjongera kwana jennina gye myaka 10 jonna tugenda kugimala nga tutereeza nsobi za Museveni future yaffe yagirya. Ntolwaliro ne bwembeerawo kati emyaka 8 okuva kati nga Museveni avuddeko leero n'empangaala emyaka 8 okuva kati egyo emyaka gyonna tugenda kugimala mu kugolola ensobi za Museveni. Abamu ku ffe future yaffe agiridde tubonaabona kati lwa future y'abaana baffe. Era gwe wenna ali wano ng'omanyi olina omwana gwe manya future yo Museveni yagirya. Byonna bye tukola okulwana tulwana kununula future y'abaana n'abazzukulu. Now ngenda kwogera ku kukola decision mu Bebulani Yesula 11 olunyiriri olwa 23 tuka ku 27 mbadde mu preamble kale kati video ketandike. Bw'oba oli wano aba UPDF mutera okuddukako nga nnyingira ekigambo simanyi oba Bayibuli yabakola ki aba UPDF mwe musinga okudduka ku nkimanyi era mubeerawo paka kasita ntandika ekigambo nga mudduka mmwe. Maureen Skincare yakutusako programu eno. Maureen akola ku lususu. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu contact nga Maureen Skincare ajja kuba akimalawo. Premium Dental Clinic akola ku mannyo. Asangibwa Makerere Kavule okuliraana ekitebe kya Nuupu. Gendayo bakuwe services zaabwe ate naawe baweka ssente. Tulina omuzimbi
tulinayo kyebyuma akola gate automatic gates ne zino ez'okusindika n'okukola ki amadirisa n'enzigi transport ng'oyingira Uganda oba ng'ofuluma tulina Sama Uganda tulina n'afumba ku mikolo oyina omukolo tuyagala kubonaabona na byaki gwe gula emmere omubuulira abantu gula emmere ogimuwe akufumbira omuweezize oba mubuulira abantu b'oyagala b'osuubira okutuuza yaba planingira emmere gw'okwata ezize zonna ozimuwe akukolera omukolo naawe osiime olwaleero muganda waffe Masaba ayingidde olunaku lw'13 nga talabikako talina mayitire ge gonna yawambibwa ensi yakimanya nange mbadde ndi awo nenfuna security alert nga baŋŋamba abaana nga baŋŋamba wire yongera okwenyweza ate bakwagala nnyo nnyo n'okusinga bw'oyinza okirowooza mwe nze mundeke kyembakakasa ndi safe Katonda wange tayinza kumpaayo ekirala Masaba ate n'abamu nno bagamba simanyi mbuno Masaba bamujje wano nno Masaba yasangiddwa ng'ali Uganda waliwo omwami omwe yakoze aka audio n'agamba Masaba tetusobola mumusalira musango kudda waka eri waka waabwe bw'aba yazeeyo tulina kuvumirira bikolwa ebyo so era sisobola kitwala bwentyo lightly olw'okuba Masaba abadde wano nga byakola byenkola era oluvannyuma lw'okumala okumubuzaawo era nange nazzeeyo nengenda ndipootinga mu fayiro yange eri nenyongera okutegeeza ab'ebyokwerinda ba wano ne international organizations ez'enjawulo omuli human rights n'ebirala bye nakolagana nabyo ku nsonga eno fayiro yange nenyongeramu n'ekyamasaba okubanga olwatuuse Uganda yabuziddwawo naku 13 talabikako so tuyigira mu nsobi oba tuyigira mu biba biriwo ekyo natandika okikola oluvannyuma lw'okubuzaawo tikyalumbuye so n'okubuzaawo kw'Amasaba kunyongedde okuba akaateleve endala gye ntuukako n'endipootinga mu organizations ezo ez'eddembe ly'obuntu ez'ensi yonna so temuba na kutya kwonna nze ndi safe wabula tulwanirire muganda waffe Masaba ate ne Ssaabasajja Kabaka atalabikako bombi tebalabikako lwakuba nti Masaba yawambibwa mu biseera ebyali ebizibu waliwo revolution y'omu UK ekivulu kya revolution ekyali mu UK kyamutuulira ate ne bamuwamba nga ne Kabaka abuze kati atuuliddwako ebintu bingi ebimutuddeko naye mwongere okumupostinga ekirala bannamateeka bambi mukole kuba tuvudde mu weekend twagivuddemu so mukole gundi zonna tulabe nga tulwanirira Masaba mu buli ango yonna kuba ate ye Masaba taliiko agamba yewaffe bw'abaddewo adeliverinze kyonna kyasobola okutuwa so naffe tukole kyonna ku lwa Masaba tulabe nga naye anunulwa muwulire security alert zino oluvannyuma lw'Abannayuganda okudibya n'okusuula Mpuuga ne Museveni yasudde Mpuuga era Mpuuga ali mu maziga Mpuuga ali mu kwejjusa okutabangawo kuba Museveni yamaze okukiraba nti nno Mpuuga talina wa mutwala naye Museveni ekigere kye kikomyewo mu Nuupu kubanga Museveni abeera ayagala aliko mu kiseera ekyo ayagala anaamuyamba so jo twasomye ekyawandiikibwanga Bayibuli egamba
nti gwayimiridde werinde obutagwa. Museveni akomyewo mu Nuupu okunoonya abalala ab'ensonga. Mpuuga ali mu kwejjusa okutabangawo kuba kati takyasobola kulya kikumi kya Museveni. Era essaawa yonna ku Mpuuga ne Museveni omu ayinza okutta munne. Muwulire kino, mujjukira olunaku ebiseera bye najja ne mbabuulira ne tutaasa okukuba CBS ne twekobe, simanyi Masengere, simanyi Bulange. Olwabino ebiriwo bye tubanja Ssaabasajja Kabaka, waliwo olukwe olw'okukuba ekizimbe ekyo omuli CBS ne Masengere. Ku bibiri kuliko ekizimbe kye baagala okukuba. Abagenda okikuba bagenda bateekamu Vision Hotel. Nzijukira Vision Hotel naye mu bwongo bwange yanvuddemu ngezaako okunoonya weeri. Nzijukira akapanda ako naye ebbanga lye mmaze nga siri Kampala envudde mu mutwe. Bagenda bakweka mu Vision Hotel. Babadde baagala bateeka mu kyaki mbu eri awo okumpi ne Vision Hotel. Naye ne bagaana ne bagamba simanyi erwawo okutuuza, erwawo okukola overnights. Ne basalawo babateeke mu Vision Hotel mwe bagenda okwekweka, mwe bagenda okuva okukuba Masengere oba ekizimbe ekyo ekya Bulange ekirimu CBS FM. Nalese security alert nga ndabula SFC naye nabadde nyina mixed feeling eggulo. Nabadde ndi mugonvu mu bulamu ate nenfuna ekyantaataganyiza ku ssaawa esembayo. Opposite Masengere. Bagenda bateeka mu Vision Hotel. Then kati awo ku Vision Hotel waliwo ekyaki. Bagambye ekyaki eyo ekibi kyayerwawo okukola overnight. Babadde baagala babaleeteremu overnight, kitegeeza olunaku lulina kuba lwa Friday oba Saturday, ennaku abalokole ze bakola overnight. Kati bagenda bateeka mu Vision Hotel. SFC nabawoninze bwe bamanyi osussa emyaka 40 elimination method etandise buli omu bamuteeka ku lupapula ne bamubala uwa we basobola okukwasiza okukweliminatinga babajjewo okuba muri sireti eri mutabani wa Museveni. Mutabani wa Museveni abatya obutendeke bwammwe nga bwati aba UPDF. Nabagamba nga yakatuuka mugundi mu office batuuza ekintu ky'okubawummuza aba UPDF abakulu. Mwakirabye nga kituukirira. Kati aba SFC mwe muliko. Bw'oba omanyi osussa emyaka 40 ayina ababebe yatutte mu training oba be yatwala mu training okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 25 bali mu training ey'okubeera aba SFC ku mulembe gwa Muhoozi. Kati abo bagenda okujja nga mwe muvuddemu ate si kubawummuza naye n'okubatta. SFC ekibubbu kati kirimu mmwe. Anti mwe mubakuumye, mwe mukuuma obulamu bwabwe, kati bo kabajjewo obulamu bwammwe. Bwe nayogedde ebintu bino waliwo omuntu eyazze mu kabokisi kange nangamba pasita mpeddemu amaanyi. Kuba kati oyogedde ebintu ebyo, n'oyogera ebya Nyamutoolo. Kakati bannange pasita ekitegeeza. Tewaliiwo omukulembeze yali akoze, omukulembeze yenna bw'atandika okweremeza mu buyinza. Akola ebyo ebimubeeza mu buyinza, mmwe ababwagala mmwe mukola ebimusukkako. Amin teyamaliriza ne bukya ku makya n'agamba bannayuganda mweraba. Thank you so much. Let me go. No. Obote teyamaliriza. Binaayisa yali alina ebiddako. Lule yali takisuubira.
bote yali takisuubira naye abaali bamuvuganya be baakola ebisingako ku ebyo Lutwa teyamaliriza yali takisuubira. Now kiri gye tuli okukola ebisinga ku ebyo Mukama okutuwa obuwi pulaani zaabwe kimu ku by'okulwanyisa. Buli Museveni abadde akola ebintu ne biggwayo bulungi nga bw'abipulaaninze nga tewaliiwo abimanyi. Ekimu ku kubalaga weakness yaabwe n'obunafu bwabwe nti bye bateesa tubifuna, ekyo kikulaga nti tubataddeko bagiyita interface no flying zone, kubanga tetusobola kumanya bye bazzaako ne tulemu okumanya solution yaabyo. Ensonga za kwenunula mu ggwanga lyattu erya Uganda, abaagala okwenunula ensonga bagikwasizza maanyi, abaagala okweremeza mu buyinza nabo ensonga bagikwasizza maanyi. Kaseera kakanayo kyani ani anaawangula, anaaba yeeteeseteese obulungi ajja kuwangula. Abaagala okweremeza mu buyinza beesiga mmundu, abaagala okubajja mu buyinza beesiga maanyi g'abantu, naye ng'amaanyi g'abantu nkakasa nga gawangula bingi. Oyinza okubeera n'emmundu, oyinza okubeera n'ebyokulwanyisa zisa byalo, naye ne bikulema okukozesa ng'abantu basazeewo nti twagala buyinza bwaffe. Kubanga emmundu, gavumenti yonna eba n'emmundu, naye tewali gavumenti yali ebaddeko na mmundu nti za kusiga okulula bannansi eyo abagirwanyisa. Emmundu eba yakuba mulabe singa ava ebweru w'eggwanga eddala n'alumba eggwanga lino, awo wasobola okugirayo ebyuma n'amwolekeza omudumo. Naye bwe babeera bannansi kitegeeza nti emmundu eriwo okuba protectinga, kyokka ate balina eddembe lyabwe okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ku bukulembeze obuliwo. Ne bakugambako nti enkulembera gye tukulembeddemu si yentuufu, twagala oddeko ebbali ffe twerondera omukulembeze anatukulembera bye twagala. N'olw'ensonga eyo bannayuganda okutya tulina kungi, naye ate nga tulina okukimanya nti eggwanga lino lyaffe lye tukoma okulitiiririra gye likoma okuggweerayo mu mikono gy'abaagala odditwala. Baabagala odditwala bafunvubidde era bakola buli ekisoboka okulaba nga baleeta abaabwe babasigemu mu ffe, batuggyewo mu bifo byaffe, babasenze bafune obutuuze mu ggwanga lino. Kyokka ffe begobaganya mu bifo byaffe tuli comfortable tutudde tugamba be bamanyi Mukama bw'alyagala alibatwala. Omuganda agamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye, ne bw'onookolima obukolimi nga tolina ky'okozeewo okulaga nti nno oyagala ensi yo era bijja kukomaawo. N'olw'ensonga eyo situkiramu olage nti oyagala obuyinza, situkiramu olage nti oyagala enkyukakyuka. Awo ne Mukama ajja kukuyamba, nanti bagamba nti ne Katonda ayamba yeeyambye, lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Nkujjukiza nno Sheikh Ahmad omusomi w'edduwa. Sheikh Ahmed Kakaire musajja musomi wa dduwa era osobola okumufuna ku ssimu ye 0754566620. Mukubireko agenda kusomera ku dduwa ze, wamma ojja kulaba enjawulo. Era musituka tukube nkugambye Nyabakenzo simanyi Nyamutoolo mumulaba engeri gy'atambula ne bbaawe bambi bbaawe abanaye abaana bakuba bbaawe mu P3 mu primary yakoma mu P3, naye mu primary naye mu secondary yakoma mu S3. Banemwe abantu balina ebyafaayo. Mu primary yakoma mu P3 naye mu secondary yakoma mu S3. Oyo ye bbawa minister. Abasajja bonna gye bava, abakyala bonna gye bava ne gye bakoma bafumbirwa badda waggulu, bafumbirwa tebadda wansi, tebakikulimba. Abakyala, omukyala yenna wava ne gyakoma afumbirwa muntu amusinga, oba afumbirwa omuntu oba nkyogedde ntya ng'ali waggulu we, kuba baagala nnyo protection. Omanyi abakyala baagala nnyo protection. By the way, omusajja omanyi lwaki abasajja tulina amaloboozi manene nga g'abakyala batono matono? Katonda yakikola akigenderedde. Bw'oyogera ennyumba neewulikikamu omuntu, ekyo omukyala kyayagala. Bwe waba yakakubye ebweru n'ofuluma ye n'asigala mu nju nga yeekwese,
gwe n'ofuluma ekyo omukyala kyayagala. Omukyala ayagala omuntu ng'omuntu yamusingako. Temundaba nga ndikakwerege nange owange nze musinga gwe bwaddeeyo nonyooma naye nze owange nze musinga era bw'abeera nange awulira ng'ensi yonna ne bwe mufa ne muggwawo. nga naawe owuwo gwawulira nti ne bwe tufa ne bwe tuggwawo naye ng'akulina. Kati Nyamutwalo yekka ye minisita eyafumbirwa omusajja gwasinga waayi. Nkugambye bali mu kubala bya bufuzi. Oyo bateekateeka supiika. Kati njagala mukube projekiti eyo nga bwe mwakubye projekiti ya Brian White. Buli awali Brian White ng'ayogera simanyi Lwasa. Abantu bagenda ne basalayo akavidiyo kange mu dakiika ng'emu bakakomentingawo. Brian White agenda okukakwatamu ng'omuntu ayogera. Babadde mu State House ne bamuwa ssente agenda kusookera ku Lwasa. Project twagisazeeko omutwe. Kati buli lwe mulaba Nyabakenzo mumubuulire oyo supiika bamupulaningira kuba supiika. Ate mugambe omanyi supiika Mukamagogo mutemu. Kati mugambe supiika Mukamagogo nti bali mu kutereeza supiika oyo. Kuba Mukamagogo ayinza n'okufa leero. Abamu ku bantu abatasuubirwa kumalako kisanja kino Nyamagogo kwali. Kati olwedde bamaze omufunira replacement Nyabakenzo. Njagala mukube project eyo nga bwe mwakuba project ya Kimbugwe bana naye mwagala entalo. Kati labo naleta Kimbugwe. Mwakuba project ya Kimbugwe yakoze video yakamalayo bennaku meka 8 eriko abantu 16. Mukuba abantu mukube project ya Kenzo ne mukazi we.